Mukwano gwange gwe eyekumira ku Yugi Updates nyongera maaso n'okubuuzaako enkulamusiza nnyo guma kyokola kya nsusso gwe yeekumidde ku mukutu guno gwa Yugi Updates. Bwe muganda wange ali yatanaba kusubscribinga kutegeeza nti genda maaso n'okusubscribinga kubanga nakutegeeza nti kino kijja kuba kikuyambako nnyo okubanga ofuna notification bwe tunaba tutaddeyo amawulire gaffe buli kagwa abasooka okumanya gwe muganda wange ali eyo ali ku Yugi Updates. Mukwano gwange rero ge nkuleetedde gali nti olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu ono nga yabadde alinnya ekigere mu ba Human Rights Commission. Leero yabadde alinnya ekigere mu ba Human Rights Commission. Robert Kyagulanyi Ssentamu ono takomye bukomi kwemulugunya, teyeemulugunyiza wabula abawandulidde ebigambo ng'eno abawoninga n'obawoninga. Tujjukira nti nno omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olw'ejjo ng'ennaku z'omwezi 2 we yaggyeeyo complaint ye gye yawa erimba Uganda Human Rights Commission. Robert Kyagulanyi Ssentamu ngono ye pulezidenti wa National Unity Platform era teyakomye bukomi kubawoninga na kuteekayo complaint ye wabula yabawandulidde n'ebigambo ku session eno yabadde etuuliddwa mu kibuga. Yagambye nti no muli bannakyemalira, temulina bukugu, ne bye mukola temubimanyi. Ng'asinziira ku ki bino nno yabadde abyogerera nga abiwandira aba Human Rights Commission nga bagamba nti no tebakoze kimala, tebafuddeyo nnyo kimala ku bulamu bwe, tebakoze kimala ku bulamu bwe. Bino nno chairperson Mariam Wangadya ono nno nga ye chairperson w'ekibiina kino ekya Human Rights Commission ekya Uganda Human Rights Commission Mariam Wangadya. Era Bobi Wine yamufeesinze maaso Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amugamba nti no nga walabiseeko leero mu Kampala. Jjukira nti omukyalo ono eggulo yabadde alabiseeko mu Kampala ng'azze okuwuliriza complaints eziri mu human rights violence, obukubagano human rights violence ng'abadde azze eggulo okuziwuliriza buli complaints zaabwe n'eziri mu ba opposition politicians ng'agamba obukukulu bufudde bususse, obuvuyo bususse ne complaints zisusse ng'azze okuziwuliriza olunaku olw'eggulo. Wano nno Robert Kyagulanyi Ssentamu ne former president wa FDC Kizza Besigye wano naye teyalutumidde mwana, yalinnyeyo olubu nga naye agenze okuteekayo complaint y'ojiwulira naye mu luno olukiiko olwatudde mwabaddemu ne ba commissioners nabo tebalutumidde mwana. Mwabaddemu Honorable Lwabukuukulu, Honorable Cole Stephen, Honorable Basaaliza ne Amara Apita. Bano nga bano babadde batudde ku mmeeza okuwulira complaints za Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Dr. Kizza Besigye. Naye nkutegeeza nti no Robert Kyagulanyi Ssentamu yawithdrawinze yesizeyo ebipapula bye n'agamba tebigasa na kubeerayo tingawa nsonga ki. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde yeemulugunya ng'agamba Mariam Wangadya nga yeemulugunya ng'agamba lwaki complaints gye natwalayo, mazima ddala complaint gye nawaayo mu emyaka 5 emabega mu mwezi ogwa December 2018, mazima ddala lwaki ebeera ewulirwa mulundi gusooka olunaku olwaleero, lwaki eba eruddewo wetyo, lwaki eba edireyinze nnyo okutuukawo okumala ne muyisaawo emyaka 5 leero nga muvuddeyo giwuliriza. Nagamba nedda tajja kukkiriza ekyo, nasalawo azunge. Agamba atya Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongera n'agamba nti mwaka gwa 2 omwaka ogwo yawaayo complaints nga alopa aba security okublockinga ebivulu bye ne music we
concerts ze yalinga akuba njukira Robert Kyagulanyi Ssentamu baali bamublocking okuddamu okukola ekivulu kyonna n'ekivulu kye yali atesitese ne bakisazaamu kati mu ekyo n'agenda atwalayo complain mu ba Uganda Human Rights yeddukira ne yeekubira enduulu ng'alowooza n'afunayo obuyambi. Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti nno mu kumblockinga bakosa abantu bangi, bakosa abantu bakosa eddembe ly'abantu abaali bafunira ku music wange. Music yali akwaniridde abantu bangi nnyo n'obulamu bw'abantu nga kati essaawa zino buli kimu baakisaanyaawo eky'abantu abo olw'okuba nti nno ye yazze mu byobufuzi, yadda mu byobufuzi nga kyensima n'abuuza kye kye munnanga kubeera mu byabufuzi, mwannanga kubeera mu byabufuzi, ensonga zammwe lwaki teziwuliza? Kale n'olwekyo ng'ye mwagaana edda oziwuliza, ye complain ze n'azigyayo n'agamba nti nno tajja kubeera ku bantu bannakyemalira gwe mukwano gwange ali eyo. N'agamba obulamu bwe tebabufuddeeko, balagajjalidde obulamu bwe, talaba kye bamugasa, n'asalawo empapula ze aziggyeyo. Gwe mukwano gwange awuliriza. Robert Kyagulanyi Ssentamu ono ye pulezidenti wa National Unity Platform avuddeyo n'abasongamu olunwe, n'asonga Mariam Wangadi olunwe nti temukoze kimala, obulamu bwange mubulagajjalidde. Waaki complain gye nnawaayo mu myaka 5 emabega, kaakati wano weetudde okuwulira olunaku olwaleero. Bannange nammwe mukitunulire mukirabe. Muganda wange nkutegeeza nti nno oli ku Yogi Updates, tewerabira ku subscribinga, sharinga, likinga, gwe mukwano gwange ali eyo.